kamba saba abampuliriza alien skin ye ne wagwa leero kubanga omanyi ofuna kusendeza obwerere toweguya wali amala era Kyovola yagamba nze ne wengwa Kyovola wasobola okulumba Firebase abalumbye Bob Wine yetafaayo however abamulinanye nandisabye champion Gudo ofunye one opportunity ajo eri bweti gy'obadde osomera anti kati wuliriza nedda abaminisita bonna abali Kampala parents simutuleke bannange nakubulya ekintu kimu munaye nange nalina endowooza edda we nali nkula nalina endowooza y'ekyava egamba bweti wulira nga ŋŋamba sha omwana asomedde mu Amerika tumusinga wano baleeta abaana ba Amerika nga bamubuuza ne question tasobola giddamu kati wuliriza omanyi kambabuulire tugenda kuba wano nze mmanyi abaana bakulidde mu bunaku basavaivinga tebalwala malaria bali eyo ne babalya mu kasasiro it's okay ffe katubeere mu bulamu obweyagaza mwe muddira champion Gudu ali mu kasasiro asureyo etajja kufa talyayo yamubi champion Gudu ati yamanyira ekasureyo bannayala njagala muleeta omwana nafa aba Victoria University Kampala parent we shall remain there kale n'otunulya munnamawulire omulamba ng'akuba ku muyimbi ekiwulire nga kyo kimusuula busuuzi naye gwataasitula Kyovola nze waliwo ebintu ebimu bye mugamba olaba aliyeni oyo abantu bajjanga omujjako interview ng'abaddamu byayagala lwansonga abantu tutuuka ne tuzimba emitima bwe nzija ne nkutuukirira ne nkugaba n'empaka platform n'ondaga mbu sinnatuusa ate wenkikuba n'ojja n'ompaaka zindalo yefe abaakusitula yefe abaakuleeta naye nga takuleetangako naye n'acontributinga mu kusuula obusuzi banaye bannamawulire abamu mwetereeze ŋŋamba abamu olaba mu Uganda eno bannamawulire baba 100 abannamawulire abali professional balinga oba na mukaaga kyona gy'osinzira okubanga ate otulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okubanga ate ofuna videos ezifaanaganako bwe ziti yonna gye muwangaalira mu bitundu byensi tubabuuzaako njagala kubuuzaako ku bantu abali ekkata mugamba mutya Owunyanyonyi ebitekigwe nedda anti kakati kugwe kiri nomo era sayimo lwaki Katonda tatuwa bintu kusukkakaawo tetumanyi muwaana ku byatukoledde teri muntu atayagala kuwaanibwanga Katonda ni number 1 kwagala kuwaanibwa of course nze bwembeera nze nange nze ndi nange mugamba nzaani sayimo ane wano ka sayimo kankubuulire twekwasa nnyo nti Katonda takola genda olabe mu Bayibuli abantu abasinga okuwaana Katonda ne gye baakoma Dawudi yali mwenzi mukaba muzibu okumanya yali mwenzi yatuuka n'okutta Uriya atwale mukyala we naye muganda wange Katonda yawunzika agambye teri muntu alina mutima gulinga gwange nga Dawudi bayamuwaana Dawudi ng'afuna engatto yayingira ekibuga nga atendeza Katonda yamuwa obukulembeze Dawudi n'ayambula n'asigala mu underpart yazina bwati ekintu ne kigwa underpart nesigala ate underpart z'ebiseera bye zaali zitya ng'oddira scarf ogiraba nga jesiba kati yazina bwati nga gye bayambalanga ekintu nga kiringanga kanzu kati nga kiba kinene sensi ne kanzu zaffe ez'omulembe kati ne kigwa n'azina kati ne balaba obwereere bwe kubanga tosobola kuzinira mu kintu ekyo gana gundi ne katalebeeta kati galebeeta kati omukazi omu ku bakazi be eyali mu ndabirwamu nawe era yamugamba ng'onswaziza gwe kabaka omulamba n'ozina booto naye Dawudi buli Katonda kyamukolera ng'eki olaba omwana ono mbadde mugamba wali nti kankweka example ngeze ku kyenjaga kugamba nti nze buli muwala gwendaba mu entertainment oba abaana batandise okwogera mbawaana lwa nsonga waliwo bannayuganda batuwaanira abanyarwanda abajja obuzi wano bajja no Friday ne baddeyo Sunday ekiro yo manyi kibaleeta ku Friday abaana ba university eyo ne Rwanda Kigali bawaana mu Kagama akoze ki ne bajja eno ku Friday hanti ne bakola okuva ku Friday ekiro Saturday kati ku Sunday ekiro n'alinya bus sawa 2 ne zimusanga mu kirasi kati nze bwe tufunayo Queen Masolo ono nyina muwaana katono omwana omulaba ali nakyo ebyaddala kati laba
tekuli wadde kameeka olaba kakati nze njagala nnyo okuwaana abaana bannayuganda kuba bali bwe batuwanira naye nga bali bebakozeko ki kopagaalo kati kyenkugamba kati ono omala Queen Masolo ne byonna ne waali whatever waana Katonda ku kyofunye omukaka okuleeta nebyotokoze akwongere sayima waliwo we tutuuse nga tetusaanidde nakulabye ng'otudde bwoti otaddeko kamera oli mu kwogera sayimo erumu gy'abaddemu omanyi abaana bameka abasula ekkata nga tasobola nagisulamu agyegomba ng'asula mu kolido naye kambasalemu ekirimi katono mwenna mwogera nnyonyi mulinnya ennyonyi waliwo ekintu kye nnawulirako nga bagamba mbu omusajja wajja n'abeerako naye mu nsonga ez'ekikulu n'atomera oba wa bisiraani wajja n'abeerako mu nsonga ez'ekikulu naawe nakuba ddiiru oba wa mikisa kati kyogaa mulina emikisa tugende mumpe ku mukisa gw'ennyonyi of course kati ffe tulina emikisa kirina era woba onoonya ba mukisa abali wano ffe waliwo kye bayita anointing ne bayibuli ekyogera anointing by association era Queen kyoyogedde kati obutuufu bwakyo bubuno bayibuli egamba waliwo kye bayita mbu anointing by association amafuta ng'olinaanye omuntu abantu abaali balinaanyeko kayanja emyaka 25 emabega bw'obatulukako kati weewuunya baakabi kubanga baasemberera waliwo omuntu ajjo kati kankule Queen Masolo osobola okutambula nange kati kangugereza ono yajja kutya omuntu n'ategeera nkwabwiteeke n'okatambuza bwoti nti nno kayankwana oba ne basitegeera nti oli girlfriend wa Kaye omanyi nti waliwo abasajja abasobola okujja okukwana kati waliwo abasajja ng'ate kuggwe kwe bafunira obwagazi kati nga bwe balaba nti olaba Kaye akwanye oyo omwana wano ateekeddwa okuba nga muyonjo nnyo awomanyo ebino byonna era gwe kyomanya nga Queen Masolo bw'olabanga omusajja aliko omukisa ng'alagikako mu bantu ng'alina bulani tekigaana era mupositingako oba kutambulakoko naye oyo alabanga nnyinnya ennyonyi omanya bampadde ku mukisa we siri nnyo mumanya beefera kuba kaakati nze njagala nona mukisa banaye munampa ani bakubuuza onatambula 25 alina omungi naye era waliyo n'abasajja nekino katukyogere abasajja bagenda ne bagamba ekyo ekintu nti okufuna omukyala nga wabisiraani n'ow'omukisa baneekamba buli omukisa tebaguzibira Queen Masolo kankubulye abasajja kye bayita nti omukazi oyo wa mukisa waliwo abakazi bw'oyagala omusajja olina okugamba hawizidde omwono n'otuula bw'oti n'omwanalyze ng'otya n'omanya bba wange akola emitwalo 2 olunaku tupangisa ennyumba ya mmeka kati gwe n'ofuuka kalikireeta ye n'otandika bw'oti bayirayo wisdom omugera musoso okuwummulamu kyekisoose ali awo nga buli kyomugamba akkiriza nomugamba ne mwami bebi mbadde nsaba buli lunaku lwaki tetutereka omutwalo okweja 2 gy'okula kubanga olaba kale bebi osaana okuba mu nnyumba eyiyo togamba nnyumba yaffe onoogamba eyaffe abasajja abamu abanaku ajja kula nga ayagala omubba kati gweomugamba yiyo bebi olaba kale abantu bakuwaana ekitiibwa mbadde nsaba olaba bwe tusuula omutwalo omwezi bweziti wali kati ebyo abakazi abo abayiririza abasajja betwala nti ab'omukisa nti yazimba omusajja teyamuzimba nti yamuwa ssente abasajja oluusi tusiriwala ne tubulwamu akakalikiro ekinga nga sente ozikola naye omukazi ekimujja mu bwongo tugende ku beach ekyo nakyo weekiri naye gwe waliwo omuntu gw'ogattaganya naye mu butuufu nga ye omukisa gwe teguliiko ebyo nga bikyuka teweewolereza Kaye onompa omukisa tompe nze wendi oli wansi abimu nze wendi kale chapter yalutandike njala okwebaza bambi abaana b'ekkata things munamawulire akyasoza okugenda ekkata omanyi kata oba oddawa omusenyu gugendekamu naye omusenyu gw'ekkata si mwangu tiketi yago ya bbeeyi ne visa yago ya bbeeyi kakati ababadde baligenda kale jaso okulamba kati nga Martinos kabadde yakavayo naye omusajja mugagga naye abalimu ono wetuyiribira wano omusenyu gwayo gwa bbeeyiko so balabalamu visa bagiteekamu mu passport bakola bati baprinting naye butuka kusigundi bakuteeramu kale tutandise wesibadde wabaddewo ebintu bingi njagala onyambe Queen gwala nabuuza ku bantu obuuze ku bantu mbadde njagala okwebaza mwenna abantu bangambye mbuno sikyayogera
bannange njogera bannange mwenna abantu abazze ku climax abajja ne mugamba kati gwata abadde twasanze omunnauganda omu ye yatuuka ku kisaawe najja ku Friday kakati ffe tumusanga ku Monday ne kakalaamu yatuliisa bonna bannamawulire abaali awo kakati ye yajja ne famire ye kati ne mukyala we Friday ne bakeesezaawo omanyi Friday nga weba climax ka Saturday nabita mwenna abazze climax ne mutaba disappointed kifo kya kucakala kujja mu kirima kindi opposite Shell. Oza kulo gundi ya ne junior tujiko ya ku Friday ko climax weekend. Kale tugenda kwata musoko obuze ku bantu then tutandike. Muli mutyaka nsubire muli bulungi myaka 18 n'okwambuka bentera okwagala bampulirize kuba bo baba betegerera. Agamba atya kubiita. Ambita ajja. Lwaki mumbuuza ebibuuzo ebinankuba omudibo? Niwe ayinza obba waliwo nga kayali awo agamba ekyana ekyo kisaana mu mmotoka n'omukanga ebintu ebityo. Ekyo era Queen kankubuulire ekino nkigamba ne wenzija nenkwogereza azironga sinnaba kujja ku lujja teweesibanga era nze ngamba abaana nti woofuna wisdom azze n'ono azze buli omu akwana nga buli omu ali awo takutula oba okyali singa osobola okwesibira kuli sayimo kati olaba kati Grace ali awo ng'omukisa gwo guli walala yeesibye ku kino kati osobola otya okwesiba ku muvubuka mbu lwakubanga akugira bulungi ogusimukisa tutandike wetugenda otandikira nalaba walikodinga ka video k'essomero eriri wakati wawe ekkanisa kyeki kuwaliza okulikodinga video yalikodinga ka video nga waliwo essomero libasoma wano essomero ly'abakateyamba nga liringa we liri nga waliwo church naye nga church zaali ssaawa 5 za kumakya ku Monday nga yakedde ddo sinza ng'esinza ekyalo kirama nga n'abaana bali mu bigezo bakola kati church z'abalokole nkankirabula abantu ge buli church ya mulokole church y'abalokole zino abantu kuba ziripotingirwako waliwo obukulembeze bw'abalokole bayita Born Again Faith Federation wali Serwadda ng'ogenda enajja nankumbi naawe bulala olwere actually balonze gayo omulala bwe bayita National Fellowship of Born Again Pentecostal Church kale n'ogenda ali wa Serwadda n'ogala naye waliwo ekkanisa wali wano abaana bakola ebigezo kubanga buli church wezibeera wano ez'abalokole balina abatwala ku district ku Friday anti-trainer service yaffe bannayi ne babanga bamanyi sigama nti okitegeera butabagwako but respect ate bw'oyagala mu church era omulundi omulala Queen Masolo todduka ku police odduka wali wa Serwadda ku church ya Victory nobagamba bannange nzize wano naye nze bana ekyankwatako kyali kintu kimu essomero liri oliraba lya mwana wa muzadde wa wansi bakateyamba ngaabo era olira teriri mu mbeera nnungi kiraasi emu erimu abaana nga 17 erala erimu abaana nga 2 kati batica banaku omanyi akasomero nga kakweyiya naye nga basomesa abaana kati bagezaako awo ku reportinga ku LC ku China yenga wa kati olaba essomero liri wano ettaka lya muntu mulala bamuyita Mugagga Kagodo ali okwo ku Salama era nanyini wa Kagodo farmer Kagodo yakolanga mmere yankoko kati ye ku ttaka lye yateekako church 3 zeeriraanaganye yapangisako church za mirundi 3 kuliko ey'Abakongo ey'Abanyarwanda oba n'ey'Abaganda kati essomero liri wano lye lyasookawo nga church tezina kutakalyani lyeriraanyaganye essomero liri wano ye Kagodo yapangisa ano church bana church eri etendereza okuva ku makya paka kiro terina sound proof ereekana abaana bali mu bigezo nga bawandiika naye nga noise mungi nengamba naye I think kino tekiri mu mateeka ng'olaba naffe abayitawo obuyisi oba abali mu nnyumba kuba nina ge nali ngenza okyalira nga buli omu asibawo afuluma aga muneete tulina kyakola oyo ettaka lya Mugagga Kagodo ate ye asazeewo dikozesa kyayagala kakati oluvannyuma lw'okukolinga video wafunyayo reactions zonna oluvannyuma lw'okurecordinga video nga ntandika okufuna abantu abajja mu inbox yange nga batandika okumpa connection nsimanya nga wali abatwala education eyo naye kakati oli eyankubira waliwo eyankubira nanga obasima MP atwala education
nga mu kifo naye okukola ku ssomero oba naye yali yafuna dda akanamba kange nga ngamba simaana kwegomba dda njagala onguzeeko naye mugamba owaaye mbadde walowooza okunya agenda okutaasa abaana kumbe wala oyagala okuzaalamu abaana yene yeekwasa ng'afunye okwekwasa tunoonya kutaasa abaana ate omwana ayagala kugenda munnabaana yakubira akakati nakulaba dda n'enkwegomba mpozi essomero liriwa mpozi baliyita batya naye kakati wenzija nendiraba ndowooza era tuviire eddala awo kuba kati njagala nenkufuna ng'okyali fresh saagala ogende bakusogonyole ennyo naye mugamba owaaye sooka ojje koye anti ngenda kujja naye wentuukawo awo nga ndabye essomero nga nkukubira ensonga tuzikoleko then tugende onguzeeko nze bakyala nga ggwe nze nakwagala dda nendaba nga teri buyambi annatuuka kolo teyajja yaddamu okukubira olweggulo ng'agamba nabadde bize naye kaakati onnyuse nengamba baanaye wano tewali yali ajja nga ali kakiiko nga bamusindisa ajja alaba embeera eri ku ssomero ngena yagala obweterako ewaati ebyo nno bikulu amuneere twafuna kuyambibwa era lwakuba kati abaana bawummudde naye mwera ewabeera nga aliyo yasobola oyamba wabeereyo sound proof ne bali ku Monday ne ku Tuesday ne ku Wednesday bali basinza kyotomanyi kati olaba ekkanisa ya Pastor Bugingo opposite waliwo yali MP Mutumba Sebuliba Mutumba ayina amaka ge malungi waliwo abasiraamu abali awo waliwo n'ekkanisa gyasangawo bagita Evangelical Church omusajja we bamuyita Bishop Mulefu ayina amakanisa ye mu Eastern mangi bamuwa ekitiibwa mu ssako z'abalokole Bugingo we yajja n'ateeka emizindaalo gikuba okuvaawo paka eri ku growers naye nga nneme eyina etteeka lya sound era batusumbuwanga nnyo mu bwayise eyo makanisa g'abalokole kendeeza bitya kati Bugingo ng'ajja ngenda kulaga amateeka ga Uganda tegakola kubanga ye muvandimwe omanyi nti yalemerwa Mutumba wolaba amaka ga Mutumba Bugingo asaba lankyawo akola ki bo tebalina kye beekolerako kati wano ojja kusanga oyo Nine Church kubanga either waggwanga limu oba ayina gw'amanyi era kyobola Nema kati we yajja mu makanisa gaeri agali mu bwayise babatwala miggo babagamba Bugingo wuuli ali mutwasamira mujja eno tekyakola osege kyengamba waliwo omusiraamu actually Bukedde yagezaako kuba gundi ye yali amututte mu kooti nga tamugamba kujjawo kanisa ngambwa naye Bugingo sound waddira emizindaalo n'ogitunuza mu booti ndowooza bamugambako yazikyusa ejja waggulu n'ekitunira ddala wa mbasiraamu mbu baveemu emizimu kati n'amutwala akasimu ne kava waggulu omusajja n'ategeera nti amaki wonte wali mateeka naye nga ennyumba z'abali abantu kati nga Mutumba gali amaka asobola okugamba biliyoni emu n'ekitundu kaso zirina otherwise singa baatundawo dda so amateeka gakola ku bantu abamu ate abala tegabakolerako nze nkugambye ate okumanya nga tegakola mmwe abantu batandise sima abankwasiza sima no MP sima yatwalawo ate naye MP tabiriiko alaba ndowooza akasomero kabanaku ambuuza sima kati njagala ggula nkusanze ewa nakwegomba nnyo kakati abo okuyambibwa tuba tugenze tutya kale awo nga tuvudde wesibadde wabaddewo ebintu bingi nnyo on the lighter note abakoddomi ssebo baatandise wala omukoddomi yasooka emboozi yatambulira nnyo ewa yasooka ku Bukedde bweva ku Bukedde neesalako online yayitawo SB4 yayitawo SB4 okakana ndowooza emboozi yoyo omukoye kireka baayanjula mu kaseera kaali katono ate omukazi oba naafuna amwanjula omulala kuba omukoddomi bannaye temusobola kunsasuza bintu byange ate omwana n'agenda wa mumpe ebintu biki byange n'abalemerako ng'asakukana nga babisesemye kati ono bamuwa ebintu bye ndowooza waliwo abaali baalumwa edda ne wabaawo omulala abalukayo ye abadde wa bbanga ddeneko abadde ndowooza ali mu myaka nga 6 naye ssebo naye alumye wansi ne waggulu ajja n'abamawulire ku kikomera kya Nnyazaala ne Ssezaala n'abanja agamba mumpe ebintu byange mwabitwala muwala mmwe n'agenda kankubuulire era nze kyova olaba neegendereza nnyo abasajja abankwana nze
ku nsi ya Mukama kuno sinoonya musajja mugagga. Siyagala musajja mugagga. Njagala musajja alina omutima omulungi. Omuntu alina omutima omulungi automatically aba mugabi. Omuntu alina omutima omulungi ne woolaba mbu omukudde ye aba akuwadde buwi. Naye osobola osanga omugagga nga mukopi. Omanyi waliyo abasajja abazibu ddala nga bakopi. Nze natya waliyo abasajja abazibu ennyo nga tobanyumiza yadde naako nga wemwekyawa buli ke yakuwa oyina okajjayo ng'ali siriyasi nnyo n'omutulira noga bulijjo oyo nampanika amagulu maama nnyabo esimu yange gimpe nja kuswaza nja kukuba fuluma enju yange ebintu byange bye nakuwa bimpe baneye nga taliiko kaseka yadde n'omulundi n'ogwo paka wookwata essimu mu bulumi obungi n'ogimuwanga omuntu akufuukidde ekizibu. Aba basajja gye bali nga yewe mwekyayira buli kimu ekikye akakasa nti akuleka nga we yakusanga nawaasina nnyo kati beebo oyo omusajja waatyo alaabanja essimu tasobola butabanja dda wale tasobola butabanja bintu mwebali abasajja we bati. Manyi kaye tubadde waliwo ebintu bibiri kwini bye twagala twawule. Waliwo obukopi n'obusiru. Omukazi n'akubba ebyekisiru neddala ng'olaba akubbye naye lwakuba otya okuyita omukopi. Oba ntegeera abakazi abo omuwa ssente n'azitoolako ewaka ne bakuyita omukopi. Oba ntegeera naye nga yazitoddeko naye otya okuvayo kujja mu ssente z'emboozi. Famire y'omukazi n'ogizimbira ennyumba n'ogikolera buli kimu naye wonadde otandika okubagamba naye bye mbakoledde bajja gamba oli muki oli mukopi. Olowooza temuli mu kumisuzinga kigambo bukopi mutufuula abasiru kubanga mulowooza omusajja alina kusirika busirisi talina kuba kwogerako. Waliwo ekintu weekiti mulimu abantu abamu abakazi abamu nga babbi bubbi nga bo babbi. Nina ne pulezidenti ano gwemanyi omukyala nga ye agaggawalidde mu kubba nakufera ng'alina maama we nga yamuliramu dda. Maama buli wiiki ng'amutwalira omusajja nga maama agamba oyo n'omwana wange maama mugenda kwanjula ddika maama webale kalabirira ng'omusajja akola atya ng'alekawo ssente ng'omuwala amugamba njagala zimbira maama enju ave mukana akayumba biki. Omusajja ye kasita baba nga bamwanjuddeyo ye abamanyi yaani ye mwami ng'awaayo bamukyali awo ne wiiki ejja ng'aleeta omulala abatwala wa maama we. Era oyo pulezidenti maama we kati alina maka ganyirira gati naye nga gyegyo emizannyo gy'abadde azannya kati saa zino bamwanjula naye nga gwomanyi abasajja batutte ng'ewa maama we naye abasajja nabo lwakuba basirika okitegeera ye kateekeke lwakuba bo basirika naye era omukambwe asobola ovayo n'agamba gwe waŋŋamba wantwala ewa maama wo n'oŋŋamba tuzze ekyala no mumpe ebintu byange kuba bakwanjudde wavaayo n'anyiiga abamukopi ate abamukopi abamu baba bawulira busungu bino ebintu abawala babikolera ddala mu butuufu n'akyaza ate kati ennaku zino tekukyali kwanjula n'akyaza mwaka gumu n'akyaza abasajja ng'abo nga yo bizinesi nga n'abeewaabwe bakimanyi omwana affe aleeta bintu olujja nga baga omuko kakati bano abasajja bano abavudde bazibudde maaso g'abalala babadde basusse abawala nga bakola ebintu ebyo gwe ngajja n'afumbayo omwezi nga gumu olememu fiirafiirako n'agenda ew'omulala n'afumbayo omwezi nga gumu lwakuba kati abasajja bo mu nekya yaabwe teboogera okimukola n'asirika n'agamba nze yakinkola abamu balogana bulozi naye kati oyo avuddeyo n'abanja kiri kyenkugambye obikola atakikoleka bali bano abasajja benkugamba bavayo n'agamba ebyange kati beebo abo bo baba tebafiirwa. Kakati bayirawe ne kano kankayiseewo omanyi Bobi Wine kyakoze America wakigoberedde bayirawe era mukulisaayo His Excellency Bobi Wine nkulisaayo aziza Zioni simanyi naye aziza nadda alina show mu November kale katusuubire gy'atanakola muwomu gotegedde aliwo nedda kyekyo tewali tabbu. Njagala okwebaza mwenna abayaniriza His Excellency Bobi Wine ebisigadde tujja byogerako awo gye bujja nekyo kitegeeza. Now ku mulamwa guno oguliwo kambaweeyo nze omanyi nyumirwa nnyo I use my examples to justify what I want to say byempiseemu era Katonda
omuntu n'azuukira njogera ku byennyonyi mukama agaggawaza mukama awonya endwadde bwe ziti byendabye ne byempiseemu kati njaga nnyo okwogera ku bintu byenkoze eki lumu nze omuwala eyanzalira omwana of course si kumugaya naye kino kisobola okuyamba abantu kati nina ekintu kye nali naggulawo nnyo omukwano n'abamu ku baganda be kati muganda we nga nkubira essimu yategeera obuzibu kati nze omuntu wankola ekintu wenyiiga nsobola okusirika bwe nti kati of course she could come to my place bice kati ndoozi ali amugaye nga muganda wankubira kati nansosonkereza omugambako ekiriwo ekitegeera kati bwe namunnyonnyola muganda we naŋŋamba ekigambo kino ono abadde ayogera kyenjukidde yaŋŋamba muko omanye ekizibu ekikuliko kwegamba gwe wayagala ennyo tosobola nakuba muntu mpi 3 naye ng'ayogera ku mwannyina mbu nze sisobola nakuba muntu ki naŋŋamba kati olaba oyagala n'amwogera erinnya ne kati nze mmanyi nti nno olina ekyakunyiza kwakulwa kwa kati gwe toyogera naye kati omuntu mukube mukko kumpi awo kati nga naye ngaekikula maama wange yaŋŋamba omukazi wakunyiza you just move away walk away era sikirabangako kagamba era nga onookuba mukazi wo igwe ninda nveewo kubanga nsobola okwekanga nga gwe ate nkuyodde ebisigadde mbiraba luvannyuma ekyo kimu kiri ekya Sophie Gombya nakikunyumizaako yankuba oluyi nagenda wa Sophie Gombya ne munnyonnyola kati mba mmalayo okumunyola twalina kolpi nankuba oluyi we bya naweerera omuwala nankuba oluyi kati ekyo ekintu kye tuliko kya mirundi 2 ku basajja ebyaddala abawala b'e Uganda bakozesezza obunafu bwaffe nti abasajja tulina ensonyi nti asobola okukola ekintu kyonna nti abasajja b'e Uganda sha Simon bakulaba batya ng'ozze ku buko ng'obanja bikweleze ononyonyola otya Ssaabasajja omukozi wa Ssaabasajja nga bakulaba nga oli ku kikomera ozze kukiwalaata ekyo ky'obugagga kyakutandikira eno tekyakuva nkoto kati ebyo byonna babyogera abakimanya akubaza kubanga singa obadde kati kagali n'ekiwalata ng'ekyeddikenzo kirala naye nga kati kino kya bbeeyi kikuva mu maaso kyabebe ssente okitegera ekintu ekyo kati abakazi bano babaza tiwizidde omukamukuule sikukuula kamubbe ne wanaaba alabye wembeera alina ensonyi ajja kutya kati abawala b'e Uganda bakimanyi nti byonna bye batukola akubaza nti wizidde omunono we mubba ngenda mubba nti wano agenda kudda nga najjewo ebintu byonna mu nnyumba nzire wali ne wanangwako agenda kukwatibwa ensonyi ab'amawulire aba yeeweebuula okumanya bano abawala bagezi akimanyi ne wamutwala ku poliisi abawala b'e Uganda Simon ngenda kwogera ekigambo kino kyewuunye abawala b'e Uganda abasinga tebawa bitiibwa bitundu byawe byakyama wallahi awako Osi station yamuwaddeko dda Osi station n'akutaako empingo bamutemedde dda waliwo mukwano gwange Osi station yaŋŋaaka naye kaye olaba nze nkwewuunya ebyo byoliko mwera mwagala fe abamu tulina appointment z'abawala zitulema n'okutuukiriza yatwali tunyumya bintu naŋŋamba kaye woba olina laavu bwekyo ku bawala bano ab'e Uganda ng'okyali bubi bw'atyo nansaasira baidewo abantu abasinga Simon tebatumanyi nti no tulina okwagala ekyo tebakimanyi Simon olabyeko nti omuwala oyo yanzalira omwana kadimanga nebbajjo nze gyensula walala asula walungi nnyo n'okunsinga oyo Lawrence amanyiwo simanyi oba omanyiwo ne because I decided kati omuntu omu tasobola kikkiriza era abantu abamu bamanyi tetulina laavu bakulaba wonna wereega ne Museveni yes Museveni yafuuka ndwadde eri bannayuganda nakwereega naye ate ogyejjako bwejja yafuuka bunaku bwavu ate obwavu olina bulwanyisa ye Museveni kati bakulaba mu eyo ango tebamanya tiwaliwo wasobola okunsanga ne Queen nga tweriisa osegedde kati naye abawala bakimanyi era sayimotokolange kati ono Queen nakubba mbogende wali kodi Kampala DPC yasooka okujja n'alingiza bw'ati n'agamba oli akola ku fayiro leta fayiro eyo n'agitekinga over wagitekinga over najja n'agamba mati
Queen tula wali ono tofaayo akuvonana mbalabe naye gogamba atandika bayita wali mu hoteli kuteesa kati muvubuka obadde ogamba otya kati ono yakwata musawo ya mwana amagezi ono ba ogenda okukakkana nga Queen yakuvunaana omusango aggravated torture gulina emyaka 10 n'egi wamutokyalinga we yatuuka okukubba okusitula ebintu waliwo wamukwata nga takkiriza n'omugamba kyabeerawo kitya waliyo etteeka bwe lityo byokwebaka ku mukazi wo nga takkiriza simanyi bitya batumanyira kati abakazi b'e Uganda bakozesa omukisa nti abasajja tutya ne bagukozesa they take our humbleness to be our weakness nti bwe bunafu bwaffe ne wakubba ne wakutwalanga Queen wagambye n'atwala abasajja 10 ewa mama omwo nga ne ku mulirwano bakimanyiraga ibambi ne kaye bamulese bamubbe wetukuba akalufa tubatukuba nduli ya mubigolo tukuba yasanyu wojjanga bakulese ze kukyala nti bakulese olaba bakyalo kuŋŋaana nga bakutte ku matama kakati gwe n'otandika noga simanyi bano tibabadde byakulya bw'oba osula ssente obanga hamuza n'obakanyugirako n'emigaati nga bwe bagikwata bati n'emigaati naye ogwono nga teguwoomye oli yatuleetera mugonvu abasaana okugamba kaye tukanyugireko ku ssente kakati wooganaga ate gwe ate oli bubi nnyo bagira okugamba tolinga oli batandika okukomperi era kyova olaba fe abagezi ng'onoowasa oba onookyaliwo omusajja ngenda kugamba ebintu bye tukola nze baganda bange byonna tubikola tufuna omuvubuka gwe twesiga ku kyalo tusooka ku kyalo eko okusuula enkesi nga wiiki egi oba ezo tugenda nako ekiro okunywawo ku mwenge gwawo mabaala kati ne tusangawo abavubuka abo boolaba abasajja abo abakulu abalina envunza nga tumugulayo walagi wa 10 ezo ebbala nga tujijjuza tutandika okuba bannange nno mumanyi anti batandika babuuza ye muli baawa nti tuli baakuno bitya twazza nti ewa mukyala gundi wali bumaali anti wagenda kubaawo emukolo wiiki ejja simanyi biki muwala ki ku bonna kati awo batandise muwala ki ku bonna oli gwe Queen Masoro nti omusajja agenda omumwetikka alabye ali bana bakazi batunda omwenge batulobbeera ne bwino nubo omwana oyo bane bamuloga omwana bo bamuloga kati awo amala okwogera statement n'abuuza munnambi ali mu nsoda James oyo aba musajja wakumeka wa mukaaga ayina oli gwe yaleeta oli gwe yasiga ekimmonde wansi fe kye tukola nze nyina muganda wange Dani yenna muwanvu bwati mweru nga mutunulidde ogaana okugamba twagendeyo ekimanya antutte simanyi kiryando kyenjojo gwe gwasooka district simanyi bagita district nga walabye obuyumba ofiisi zaabo obuzigo bulinga nga bwabwayise nemba ne Museveni atumanyidde naye nga nabo yabawa kati namugamba gwe twasookayo ate abalina emmotoka katwajja kiro mabaala gaawo ne tugatambula ne tusanga emu omukyala twagula omwenge wali embozi neekwajja tugenda okumalako waliwo omukyala twamutwala newe yali atulaze wabbaawe we yali okumanya bannanga abantu beye tebaziza we yali atulaze wabbaawe nga baye yali agenda okukola nga Sezaala naye nga muganda wange ali mulaavu agambye oli omwana gwe nafunye yamaze wasuula eno waatapiza byonna ng'abyogera ng'era nze ali mu kuŋŋamba nga nze kwana mugamba omuwala weewale nnyo gwe tutategeddeeko tukola ebintu nze ne binswala kwa nze enswala nangamba baaba omanyi kakati wofuna ku ssente ne b'osinga obukulu bakuyita baaba kati gwe baaba gula kubanga oli awo ebyabakazi babivaako omanyi weesiba nnyo mu kyaki simanyi oli muli byaliko byonna byayogera nga byali bituufu naye yayogeramu ebikyamu ebisinga byali bituufu kati no gwe ŋŋamba yali afunye kasente ka Somalia ng'agambibwako nga bamukudde kati n'ebyomukuulakula twabitegeera luvannyuma nga bamukuulakula dda omuwala munnange we naye Katonda n'atuyamba gye beegattira omuwala yagenda okugira yali afunye olubuto kati baaluzuula nti lwali lwono ng'alwana ategedde waliwo ki eyamulingako naye byonna biva ku ki banneekamba buli waaba muganda wo ng'agenda kuwasa omukazi nga kati olaba no Queen kati Queen omusajja abazze ng'ali serious aba amanyi Queen byonna n'ebyafaayo bye bw'asalawo mwagala aba amwagadde na byonna agyetega alaba sayimo munnange kankubulira ate ngenda kugamba ekintu ono omulaba ono
kati ono engeri gy'atomedde n'asobola okufumbira nawe ne weewuunye n'ogamba oyo yamuguddeko Allah naye Saimo teri kinyiiza nga buno buwala bw'osanga kwa Kaasiya asobola kati kankubule ono mwangu kati ono mwana yagalika olaba alina statement gy'agambye tanoonya musajja mugagga nnyo naye anoonya wa atagenda mulangira Saimo abasajja gye bali fe tulina abasajja agamba kaye nnoonya naye nga kwegamba nga naye omusaasira omanyi nti wali abasajja ng'anoonya muwala ayise mu byono byayiseemu ng'abali baamutama ng'abakazi baamutama oli omusajja gwe nagamba omulaba Saimo ebyaddala oli omusajja w'oli musanga yatomera n'atuliya bw'ati era tayagala kumanya osegera kati gye bali Saimo kankubulire osobola okusanga buno obwala buwano bwakase bungi nnyo ng'enjala zikomeri ziringa za bitiyo bwogeza luzungu bwe sonsonso obwo obuwala bumanyira nti buba bumanyi saawa yonna kaddayo ewa taata waako waliyo ekitanda n'omufaliso tekagala kumanya tekamanyi nti katandise bulamu kati bano abakazi bakozesa nagambe they use our humbleness to be our weakness kati bakozesa ekyo nti tuba tutya okugenda okukima ebintu however waliyo n'abasajja ng'oggyeko abakazi nagaye kya mirundi ebiri ne wabeerayo abasajja abawumba tuutu kati Saimo kankubuulire temunsekerera nze nali nkutteko emmotoka n'enjiwa omuntu naye nga si mpya nkadde kweganga ogibalaabalamu miliyoni 12 nange mumpe gwe wonotandika okulinaanagana amafuta nze nja kugamba nga tereka okay naye gwe nagiwa yalowooza nkudde naye kakati ng'ate nze sikirabanga kunkuula kubanga omusajja ategeerekeka Saimo wentuukira okuwa miliyoni 10 golooza mba nzije kummeka bakuba n'abatomera kubanga nze kankule Saimo nze bwe mba naayagala omukazi waliwo okumwagaza omutima n'ebirowoozo mbala nti wenkuwa omuzigo tiguugwo ngukwasiza Queen mba mmanyi nti nnyinawo emizigo gyange 6 tigwe n'owonjeregera mugumu nyinayo 6 gwenkola ki tuzze ku basajja abawumba tuutu Saimo tulina abasajja era Queen musabe nnyo n'abakazi abatulaba nga bo obusiru n'obugwagwa basoosaayo mitwe Saimo kati kankubuulire ngenda kibayigiriza mu busiraamu ebintu by'olina okgenda ku buko okusaba byebintu bye bakusalidde oba amahale era amahale bagakuddiza oba singa taata w'omuwala yatuula n'awandiika tiwadde ng'oggyeko amahale si gwe wanzaalira omwana njagala ongulire ettaka nkolera bino nga yabisaba ebyo babikuddiza mu busiraamu n'ebino byoleese ennyaanya bitya bye bataakutuma wallaahi babirya era tolina bufuna tebabikuddiza nzize ku kino nali ndaba Katikkiro yatuyamba nnyo kuba n'abazina nga tugenze kukwanjula n'olaba omuwala ng'ajja afukuta bw'ati omanyi nti ebyo ebintu binkwasa ensonyi nga tuli kukwanjula abaana bajja kati n'otunulira muzeeyi waaye nga tuli ku mukolo ogumu nempulya nga ndaba abambi aswadde baleeta abawala nga bambadde gomesi naye nga wano ya butimba kati nga oba kino bakita kyekikooyi nga ndowooza kikoma wano ne bali abaana muganda wange bonna ng'obatumya akawato kati nga obalaba okumanya baatukola ekintu ng'abakulembedde abaana nga tebaleeze kati ng'abaana bali bajja bati nentune muzeeyi wange ng'awulira ensonyi kwegamba nga bambi tayagala kutunayo naye nga wali abavubuka bagamba kyekyo baleeta abawala nga ebbeere liri liti omanyi tulina kati abawala eb'ennaku zino nga n'oleeta gano gasajja galina mimwanga gya greda nti baliyonka tolisuula nga liri liti ate kati tekinologi eyajja neyo abachina babisiiga bino ebbeere liba liti nga liringa kyuma kati bali abawala bajja n'eggomesi nga za butimba nga liyisembweri nga n'amazina ge bazina ng'amazina gali bamanyi ng'abaana baddidde ekifo bati nga balina ebintu bye bakola ne tugamba Katonda kati twawulira ensonyi Katikkiro n'atugamba munange waliwo enkulira ensonyi Katikkiro yatuyamba n'atugamba okwanjula ne tukuzayo kubanga okwanjula kuba mu nnyumba
nedda okukyala naye n'okwanjula mulaba gino emikono egibawa bweru bino byawa bweru okwanjula kuba kwawedde dda mu nnyumba eri Katikkiro n'atugamba mmwe bannange bino byonna nga tebinnagenda mu maaso musooke mu nnyumba musooke okwanjula bino ebibawa bweru bya disiko osegedde bino bwe mulaba bano leeta biriki kikyengezaako okugamba kati kankugambe ebintu byonna by'otwala ew'omukazi kukwanjula ebyo byonna teri yabikutuma gwabikola at your own will n'oyo babirya however okwanjula ze ziri emmwanyi ne bye muteesaako walibwa munda osegedde kati mwe abasajja abaleeta entebe simanyi ntebe ya taata ekola bweti teri yagikutuma ano bagireeta ne batuuzaamu taata ne bamuwuuba bwe bati ne bamuwuuba waliwo ne kate yayita sako ebigere bweti nga nabbanja bamutuuzaako ne bata bwe bati omusajja we yagenda ebigere byakola bitinga bya nabbanja kataabwe kati ebyo ebintu mwe basajja mmwe mutugjeeko obukopi n'okukola ki Saimo kambabuulire nze bwensalawo okuyamba Lawrence oyo mulaba mba mmanyi ne wanvuma namuyamba saakola bizinesi nti kumutandika mwa waliwo size nakuyamba wandibadde kaki kitegeeza tewamuyamba wali okola bizinesi ebintu byonna by'otutte ku buko tebaabikutumye okuggyako mu busiraamu kyenkugambye singa babikusajja mu busiraamu woba obikima oba okima mahaleho obikima n'obikima naye mmwe basajja mmwe nammwe muleme tusirwalirako ebbanga ly'omala ng'otuyanira ku Queen naye takutuyanirako naawe waki mu muziro oyinga nnyo ku kintu ekyo munnange kambabuulire eryaddala tutuyanira ku bakazi abo sokoleke abakazi bangi bavudde mu bufumbo waffe batulangira ekintu ekyo tomalaako kitegeeza nabo okutenda kubakola ki bakufunamu Saimo kati kankubulire abakazi abasinga omukazi atuuka okukuvuma nti tomalaako nga mwawukana abaalimba bagikozesa abaalimba anti abakazi tumanyi mbu omusajja omugamba mbu tomalaako kimunyiiza mugamba nsimalaako mpeeraako wano mu bantu nze nagamba era empale bangijjeemu ali kinvuma njagguleeyo obuwala bugende kusubira batandika okwewaana yali anzise Saimo kati kankubuulire abawala era tagambanga okuggyako ng'omubaddeko one day naga naye wisdom oba baaki nze kati kankubuulire Saimo ffe tulabye ebizibu mu buliri nga tulina n'abaana wali baddekawo Saimo nodda ng'okooye waliwo ebikusumbuwa waliwo sente ezikubuze n'osanga Queen nga mwekwanakwana dda nagamba wisdom nzijjawwo kaakati n'ajja n'atuuka wanu wamukwanira dde ebbanga kanoddira amaddu n'obwavu sekendi egyo ng'omaze kaakati Queen n'agamba kaye obadde ki awo koodi yakatuna gyatuwaye wejjira bweto si bwentera okubeera nti mbadde n'ebizibu bw'osanga Gurunedi amanyi n'okukozesa amatu tomuwona Queen kino kirekawo abawala bayirawo ennaku zino omuwala abadde anoonya omusajja just amwanjulako ekyo kiveewo era nga amala omwanjula ekinene nnyo agenda n'azaalayo omwana omu ne baawukana ne bavaayo kati n'abasajja batandise okukigwamu kubanga ekyamazima ku basajja 10 abanjula basajja 2 be batuuse kati Saimo abalala 8 sente za kubakusondera za kukola kibalekawa obuzibu buli webuti era mukyalaba abantu bangi bagenda vayo babanje ebintu kiringa DNA ewe yajja abantu bangi ne batabuka oyo mwana wange akagere si wange kati ne dawari abantu bagenda tabuka lwansonga abantu obufumbo bw'ennaku zino si bwebwedda okitegeera edda okufumbirwa abantu bafumbirwanga mu ngeri eno nti ewammwe bakooyeewo toyina wakudda okuza ekyalo kikwogerako oyina genda wa musajja ate todda abazadde tebakola ki tebakwagala oba sikyo enjala ekuluma ewammwe sima sista wakugobye oyina genda wa musajja naye guno omulembe gwakyuse omwana ava ewaabwe omuwala ng'agenda mu kazigo okitegeera olumunyiizaayo enfunda 2 ng'atandika noonya baakula adde mu kazigo obufumbo bwaggwaawo ennaku zino tuli mu just relationship kweyambako ojje enzije wuwafumbirwa naye ng'ekindeese kuwona byakulya bya buli lunaku kuwona kwewogoma ng'ate mu birowoozo nkimanye wuwo neewogomawo mwezi nina gundi gwenjagala mulinze enju yaffe ggwe kati obufumbo bw'ennaku zino sina bufumbo just kwekozesaako
tuli muleta kyali bufumbo bwagwawo guno omulembe abakazi bwe balina ssente oli abeeraawo ng'agamba ndi wano ewatata gundi naye nnoonya lwenti ŋŋende obufumbo bwantamye tekyali bufumbo kati kwekozesaako kyova olaba abanja be bangi omuwala osanga omuwala omu kati tebakyagala kwanjula waliwo okukyala okuliwo kulinga kwanjula osanga omuwala omu ng'okwanjula ye bizinensi ye okukyala ye bizinensi ye tiagenda funa ono ajja akyale nga yejjukira okukyala tekuli mbukimbwe ekyalo kyonna kinaamanya bibeera mu nju nga mulya bintu n'abamunju bamwe ng'omusajja mwayo obukadde bumeka eyo bizinensi ng'ewedde ng'addamu afuna omulala nga naye ajja akyala ng'eyo bizinensi famire yakikola ki yagimanyiira kyova mbagambye era mukyalabira ddala abagenda obbanja ebintu bakyali bangi bakyajja abakazi bagifudde bizinensi kibaleka wammwe abakazi ssaawa zino nammwe abasajja mweberere mugoba oteeka ssente ozifuna woziteeka ffe tetukyali mu bufumbo tuli mu kweyamba nze nkugambye obufumbo obwaddala bwaggwawo woba oyagala obbula buli eyo mu byalo naye kuguna omulembe nga oli asoofuna ez'ennyumba ye akuviire kuguna omulembe nga oli ekimuleese ewuwo okuwona byakulya kwewogoma musuubire nti essaawa yonna era ogenda mwanjula mwezi gumwawete naye anti kati tudde wali nti no mala kunzaalira mwana ati sogenda ng'onkula naye ati singamba yanzaalira nze ndowooza ngamba wekiba gwe zikyakemu nga tezikuluma nga oli kaye waayogedde nti olina emizigo 5 omukazi omuwaddeko gumu osigadde n'emirala nga tegikuluma naye oba olina essente zo nga tezikuluma nga miliyoni 10 jako miliyoni 40 owase naye gwe olina miliyoni 4 zonna ozitutteyo ojja tubuulira kati olaba oyo kyayogedde muzeeyi wange omanyi ewaffe kizibu okumanya ate ng'omwana wetwa naye era yakankana ennyo kale buli wendaba omusajja oyo era namukimugambye awo buli wenda Ken Luchamzi mwevumaku lwa gundi nsiri kuba Uganda yalemesa ensiri e Uganda naye kati omuwala waffe aliridda yo omanyi gyali n'abasajja abo bazibu gomanye ekyaliwo nja kulagako za apartment era no gujja kuba mutwe ku nsonga eyo yennyini engeri gy'oŋŋambye nti olinamu ku mafuta agasabibwa ninamu ekizibu nga nze omuntu kati engeri gye muli bakyali bange nze kankibagambe nze ondaba wano wengenda mu nsonga z'ekintu ekikulu n'omusajja ne we tuba twewasizza nze nga tampaddeyo yadde ne ssente nyinza n'okudda ebbali eyo n'enkaaba mba ndaba alina kyantutteko eky'obwereere oba mba ndaba akosezza obulamu bwange buzibu otandikirawo okulowooza nti omufunyeemu ng'akwadde ku ssente naye laba kati kambabuulire lwakubanga era nze nsaba Queen asangeko ku basajja ate nga nze nzikiriza gye bali nze nga gwe nagambye abo bwe bate Queen waliyo abasajja nga bw'aba takuwadde awulira n'ekizibu kati kiri nti nedda ne wano kankubuulire nze ngamba nnyo abawala nti muve kuba n'abavubuka nsula mu apartment nze nnyina abantu bemmanyi nagamba twawakana n'omugagga gye bwayise obuuze Kavuma naye ssebo byalinga byakusaaga kati omukazi ali mu bwana ennyumba gye yamukolera naye nga osanze Kavuma atambula bwati totegeera nti yoli avuga V8 tumalirize ensonga y'abakazi n'ebintu nyina ekintu kye njagala okugamba taata wange yaŋŋamba omuto lumu najja ne mugamba muzeeyi njagala kuba mbaga nanga gwogenda okuba embaga amufunye konze nedda nambuuza lwaki oyagala okuba embaga ne mugaa kyekintu kyenjagala nyanjula bo omwana abandi embaga manye nti nekyo its accomplishment nkimaze kati yankwata bwati yambuulira okuva ku ssaawa ze namunnyonnyola n'agamba mukyala w'emmere bagituwera mukati paka lwaggulo paka saa 7 ogw'ekiro ng'ayogera ku kintu ali mu kubuulirira gwe omuntu era nga buli ajja ajamuje tusira emboozi n'egira naga kayono onsanze nga ndi mumubuulirako kino twamala ndooza saali sanga 8 mwagala nnyo muzeeyi bamuyita Semajwali ali awo bamanyi awo Kasangati navawo nkitegedde
accomplishment ebintu bye nyina okumaliriza mu bulamu bwange yaŋŋamba one of them si kwanjula nakukuba mbaga nga gwe omusajja byolina okumaliriza mu bulamu era navaawo nkitegedde nti ebintu gwomanyi nti nno nze nakwatako omukazi nemugamba yaŋŋamba tayagala kukyala waabwe nemugamba sente meka nakola budget season ezammwe yakola budget yoba ya miliyoni 4.5 something kakati nze nembuuza ekizibu nagenda nendaba bwente ekizibu ewaabwe ate nga kikwata ku maama we kyenakola nemugamba nze mmaze Simon kambabuulire buli musajja ali eyo njagala ompulirizo gyewo obusiru n'obutategeera ebintu by'olina okumaliriza mu bulamu bwo embaga n'okwanjula kale ate sikyala jangu okyale kubanga okukyala bakumanye tisenga amanye naye obagambe bannange omuwala mwagala naye mbadde nsaba mumpe time tusooke twezimbe zze wano mu maanyi ebintu ebimu byolina okwakompulishinga mu bulamu bwo okwanjula n'embaga birina kujja at your late age ng'emyaka 5 mu mmeka kati nze kankubuulire nga bwali wano bagamba empete emunyumiranga bwali ng'akyasobola okusimayiringa kasobola nkubuulire njagala nkwate Queen ono mutwale katugambe kawaala musimbe mugambe Queen endagano yiyo ennyumba ezo 3 oziraba njagala mu mwaka gumu oba myezi 5 nja kwongerezaako singa okekkereza ngenda kwongerezaako ekitundu njagala tugule emmotoka nga yiyo kati omusajja agambye endagano yiyo jeje emizigo gijo njagala mu myezi 5 kagamba oba olya ssente ezo lya mpola twagala kugula mmotoka yiyo otegedde akwadde emizigo akutandise programu yakugulya mmotoka naye nga nawe oyongerezaako ku mizigo gye yakuwa ate nga akuwadde n'endagano jjo ne mugenda ne ku biki LC njagala Simon tutandike bana bano bateeka mu sense ku muwala singa omuwala nga Queen ajja n'agamba njagala mbaga na kwanjula bitya whatever that one I don't care naye gwe omusajja gwe mbuulirira mu byolina okumalirizanga gwe Queen aleme kuvuga speed singa Queen anvuga ntwala mu byakuzimba mizigo bitya awo tuba mu business kwambabuulire Simon embaga twali ku kwanjula kwa mwana wa Pasaka Yanja omuwala omukyala azaala oyo muzungu n'ayogera ekintu ekyanewusa yagamba yeewuunyiza nnyo nti mu Africa naddala Uganda kye bayita engagement y'embaga bo bwe bajja ne balaba tenti n'abantu abaali wali bo baagamba this is more than a wedding okimanyi nti okwanjula eba engagement ogikola ne wali nendeeta empeta nempa Queen eba ewedde netugenda tunywamu soda naye kimanyi nti no wano bakuba ebintu nga 3 kapita ogenda mujja sooso okyadde ozzeeko okwanjula izo na sente zizo embaga gweomusajja ali eyo kwata mukazi wo teri kinyumanga kuwasana kwanjula mukazi wo nga sente weziringa naye alinako ezize nga nawe oyinako nga temulina kyafiirwa actually nayo kankwongerako ne kino ne baba abaana bammwe babiri be muzadde nga be ba Peggy Girl ne Peggy Boy we babayita kinyuma kumbaga nkukiza ne mukwanjula abadoga kankubulira ekintu bwe kiti wamanga nga sina poloti nga tetulina maka nga sina motoka twanjula ki mpaamu ssente abazadde nabo ennaku zino okimanyi mbuno wogende ewammwe ng'ogenze bakyalirako abazadde tebakyaga bintu bya batwalira bintu bingi n'otamuwa ssente at least yagamba mpaamu ssente nze neegulire biki mulimu abantu abasiru agenze waabwe okulaba ku maama we ashopinze ebintu bya 10,000 awadde maama 2,000 beba abasiru betuli okwogerako omuntu muwe 10,000 oshopinga ebintu bya 2,000 okitegeera kati nze oŋŋamba onjagala tuli mu nju ali mu TV ya kibuto tuli mu kazigo oba tuli baavu nze nga nze siina kyennina siinayo yadde n'akapoloti jjukira wemwekyawa musuubireeyo okwawukana ku guno omulembe nze ogenda onnyanjule twawukane nze nsigale nga siina kyennina bye biki ebyo embaga n'emikolo nga tuli baavu oba nze nga sirina sibyagala at least mpa miliyoni zange 5 muzeeyi maama muweeko 5
muzeyi taata muweeko toyogera 5 nyingi nange gamba neyambe tisimpa milioni zange 10 owulidde oŋŋambe nti Queen milioni zino 10 tuzikoze tutya kikyoyagala zizo gwe ziplaningire bw'oŋŋamba nti tugenda mu kwanjula siina buzibu bw'oŋŋamba nti nkwongerezaako okugula kubanga okugula ploti kirala n'obuyumba omanyi nakyo kirala nze ŋŋamba nnyo abaana bali e Dubai myaka 2 okoze milioni 10 aba 2 tugula ploti genda ekawaala genda eriwa noonya obuzigo bunanga bubi ojja bulongoosa mpolampola otandikirawo ku income olabayo nze omanyi ekyandeetera okwetamu emikolo n'embaga okimanyi abantu tebasiima ate abasinga abakola emikolo n'embaga sima masanyu biba byakweraga mu abantu bakuwubireko bagambe awewa mwami gundi wabaddewo emikolo abantu tebakyalina obwo budde nze naliko ku mukolo gw'owooluganda wange omu yagenda nakola omukolo simanga yafosinga omusajja nze waffe njagala vayo mu bitibwa bali mu kazigo TV ya kibuto obutebe bwe buli omusajja omukazi ne yesiba bakaka abasajja eyo mu buliri omusajja abamuyingira abati pepe emikolo bakaka abasajja omusajja omuwala yakaka omusajja simanyi nyanjula biki omusajja amugamba tetunafuna sente soke twezimba omwana nagamba bananda babatya nga bakola emikolo we bajja okola emikolo nga baleeta ebintu nga baleeta obugomesi ab'eŋŋanda baddeeyo mu kisenge nga bageyaga akasiru kano mu kifo ky'okusooka okwekulaakulanya n'omusajja kalikola mikolo batuwa bugomesi obwalayisi ffe twalabalaba dda laba akasuze batya gwe baleese akasiru kati ffe n'emikolo fe abagikoze fe abamusonda emikolo n'embaga nga enjuju olimu ya musajja mugenda kwekyawa akugobe nga gwe tolina kyolina owoza simayo sibula kankuwa example y'omuyimbi kati aliwo ekikatomenyo ekyo tokyogeza kubanga tolina gwoyagala omanyi bwalo bino ebintu byokwanjira bya mirundi sokoleke tima bino ebintu birimu ebintu bibiri mulimu okusanyusa abazadde okwanjula ekyamazima ebiseera ebisinga kuwa abazadde kitiibwa omuzadde omuzadde ennaku zino omulembe gwakyuse omuzadde ekitiibwa kyamanyi newo kati nno abantu ennaku zino bakoma kukyala kwa munju kukyala kwa bakuyita kukyala okujja ewaka mu nnyumba okitegeera omuzadde n'omuwayo naye teri kisinga kankubulye katonda yatonda sente ani yatonda sente muntu sente n'ogiraba sente simanyi nakyerimu newokwata obukadde 5 n'obuwa mukadde maama n'omugamba maama omanyi bagano omwami yagakuwadde tulijja tunakola emikolo mu maaso kankuwa omuyimbi aliwo wawulirako emikolo gya Fiina Masanyalaze n'omuzungu kati kankubuulire nze njagala kuba asya ku mukolo gwa Fiina why gutuuse okimanyi nti Fiina yazze buto nga myaka 16 yayeruse anyirira Fiina wetwogerera njagala ogenda kulaba wagenda okukolera emikolo nga waabwe wakyuse waliwo tutaddewo n'abakuumi butatambulira feva zaffe nedda sikubba mubbe hati twagala mutulingirize tubalage nze abadde alaba ewantu wali okimanyi nti maama Fiina ne taata we basanyufu naffe baneiba I want to celebrate Fiina why nti right now bamaama be bazadde be balaba amakulu g'omwanjula nti aleese omusajja naye waba Fiina wakyusa okutandikira gwomanyi kye bayita olutanga nkugamba omusajja akyusize waba omanyi lwaki lukyusa kyenkugamba kikino bagenze okujja nga bakulaŋŋanye bakoze osegedde kati nedda obadde ki gwe omuzungu oyo abadde naye lwakuba Fiina wama yayigaye nti weeretanga basajja be mu kamera bamuminyanga emitima n'ebigenzeakyawa abaddugavu n'abavubuka n'abakoowa ati bali baali bayaye kati abayisa 2 simenyi ebisa 2 baali bayaye kankubuulire munanga Queen kankubuulire bw'ofunanga omusajja newabanga musajja nga wa myaka 5 mpita nze ngenda okumwogerera why mwe bannaye kambabulera avedde obuto nga waliwo sente n'emirembe kale by the way ekisinga obukulu mirembe Fiina omusajja oli amuweesa emirembe sofa nti otyanga omuntu kati meaning y'okwanjula Fiina
kikola amakulu 1 Fiina si muto kati kyagenda mu akimanyi naye gwe otandika butandisi bulamu Fiina gwe toogerako avuga Prado ne gwe tolina muli mu kazigo oleeta bugomesi ne kawasuse kati ebiswaza singa muba bagagga n'ofuna omusajja kale kati weesiga omusajja aba ne ssente n'omuleetera pavers bitano n'omuga kiryoke ne kati Fiina ye yennyini bamusanze avuga Prado mukulembeze wano alaba baminisita simanyi bitya noono omuzungu watandikidde ebyabwe bikola ne bano bannakunkunye dda wakatandika obulamu muli mu kazigono kyagambye muganda we kikyoyagala mwe bawala mmwe mutandike prioritize what you want in life kiringa nze Saimo wondabanga nga nkoze overstay mu nsi emu nga tonnankubabuuza buzidde omu kikyoyagala what do you want to achieve waliwo agenda Bulaya n'ayuzaamu ne passport nabita n'agasiridde Uganda kubanga tabadde na kantu that's okay naye buli muntu abaako ne byayagala to achieve mu bufumbo obw'ennaku zino bwafuuka bwakubaza mbuyingiddemu but I want my life n'abaana bengenda okuzaala nga bali better we Queen ngenda okugamba ekigambo kino kitwale ne bana abampuliriza no bw'oba ozaalazaala totawaana kuzaala mu kavubuka 1 nga mwavu nga mukopi ne waba tuyanyako nedda obwavu omuntu asobola okuba mwavu kye tuyita obwavu mutemukimanyi omusajja asobola okuba nga bw'obwo obusajja obwepanka obuyina simanyi empale simanyi obwo nga kati Queen obeera tayita sona gula data mbu ngenze kuzaala owulidde kiri kyenkugambye embuna ennaku zino obufumbo bwaggwayo edda omukazi yabeeranga mulumu n'omusajja nga balina TV ey'ekibuto n'ekitanda n'aguma n'azaala abaana 10 n'aguma naye kati omuwala wajjira n'omala wiiki toteekamu TV tolina kyokyuka gy'emisinde kati otandika Saimo tuyambe na omanyi bano abavubuka abavudde eruweero waffe eri Mawokota bajja nga beegomba ba Queen kwa kati bali kusimuseereza najja n'atunda ettaka lyewaabwe Mawokota n'agula boda million meka kati boda yagikonako bw'ati alabanga ekyobugagga kwekyalina ekisinga n'asanga Queen kati kasitaafu na Queen ensi terina kyemugamba nga ne waaba asula wansi kambabuulire mmwe bavubuka mmwe naffe twatandika obulamu mpola wooleeta omwana w'abandi wali wati nze napangisa emyezi 6 mulamu bwange nga naye waffe tebategedde nti ngenze pangisa naye nsobola okubeera ku mizigo gyewaffe naye ennyumba gye napangisa eyo nagyerongoseza nogyerongooseza nanyini waazo naga gwonoova wano okitegedde n'amasanyalaze omwezi gumu nga ndaba gatusumbwa asaso nendeeta ow'amasanyalaze n'aleeta bumita sabumitas musajja nemuga twebale nga njagala obulamu obuli beta era oyo yajjaga yalabawo progress gyegenda nemuga wano emyezi 6 ntedde okuba nyina kyenjiyo ekiddako osha I worked my ass out okulaba nga tukola ki naye gwe oliawo olina omusajja buli wakeera onaawagira ki munanga batukubye ffe aba Manchester akomawo anyiize kasita obeera n'abasajja abo Queen mbu Manchester bagikubye n'akomawo waka taagala muniega ali bwati tolina byaŋŋamba bankubye n'omupiira future eri ku mipiira watuulawo n'ataliko bannanga wategedde twaleese Drogba mu ttiimu yaffe zimwe babayita bati tetandika okwogera ng'amanyi amanya gaase naye bamutusedde owuliriza oli ogenda n'ofuna omusajja nga ayina ssente yava Masaka ze ayiribyo manyi baba n'obwongo ayiribye Kampala afunye ssente atuusa akuleesa gaye Queen njagala kuwasa aguze akaki bakayita kambuno obusigiri bwe2 akatadde awo omugaye munange oyina ssente gula gaasi nze sikwata manda ng'atandika okugamba maama ng'agafumbirako ewaka emmere eya gaasi tewooma ey'essigiri yeewooma ffe bamaama baffe nga baafumba nga maama mulaba awerekera taata n'akadomo omugaye waaye nze siri maama wo owulidde woba ononyafumba nemugamba gwoba ononyafumba kasefuli kagundi koyina ssente lwaki togula gaasi woba ononya afumba ako kasigiriko bayi awe biwedde sijafumba kasigiri mwana mutufu yakola bwati yajja ku site n'agamba abazimbi bazibe mbuye tasula ki tasula mbu nabbi mu nyumba nga mugagga ne bagiziba yali mu nyumba
mbuyete yalaba plan mbamuwa plan teyategeera nti eyo toyi kati yabuuza kino kiki mbutoyi n'agamba mugizibe nze sisula nabbi mu nnyumba. Champion Gudo oyagala kugata champion Gudo n'ensonga z'alaavu. Omwana teyalava endala tumalirize. Olina ky'oleeta ki champion Gudo tono problem mumuleete. Naye nze endaba yange ensonga y'omwana wa champion Gudo ekisooka champion Gudo abadde asoma. Asoma. Naye lwakuba nti society ya Uganda mwagala nnyo okutegeerera abantu. Mwagala nnyo abantu babannyonnyola obulamu bwabwe. Alien Skin from the first time yaba confusing. Era nze njukira press conference ya champion Gudu nga bagenda ku Freedom City. Champion Gudu bamuleeta luvannyuma. Luvannyuma nso okutegeera champion Gudu yonna ebimutambulirako firimu. Ojukira press conference y'okukuba bawunsa. Champion Gudu ajja ayambadde bulungi nga bavubuka bamutambulirako nga balina ekigoye ne bamugjamu engoye ze yayambadde ennungi ne bamwambaza ebino ebigoye bya street ne bamuwa n'eccupa eddugala. Jjukira ekyo baakikola ne bagamba naye ng'omwana street kwe kumugjayo eyo kitegeeza nti from day one babadde babawa firimu n'okuba nti omwana tasoma efirimu gye badde bakola ki babawa. Kati problemu yaffe wano nozanze mu mawulire tetusooka kutunula wala. I understand mu mawulire tulina okubeera constructive eri betukola ki betukolako naye ate tetulina kutomezebwa nga tulaba. Nalaba video yo ku champion Gudu. Champion Gudu asoma. Obuzibu buli webuti Abannayuganda abamu bayina amaalo bwe bamu kubuna obusajja bwe tubadde twogerako buli baaka wadi. Abannayuganda abamu yo olaba omugagga abamanya alina kujja takula mabina kunuuna bigere bannange mutujjeeko amaalo. Owulidde Alien alina standardize w'omugamba nti oyagala mwana kuba ffe Alien champion Gudo twamumanyira ku Alien wongamba nti njagala mwana oba oli muzungu nongamba Queen njagala weerera mwana wo nja kugamba jangu tuteese nze manyo mwanange byogenda omukozesa tuyina okwogera kuba gwayagala omwana wange okitegeera bali woba oli mugagga biyamba gwe na famire yo okitegeera kakati kambuze soko olinde mulabye champion Gudo ali mu kutrendinga mugambye champion Gudo omwagala muyamba kola ki kusoma kyogamba lwaki buli atrendinga gwe muyamba kitegeeza namwe mufunamu kati Abannayuganda bo balinga abagamba Kampala Parents eriyamba champion Gudo ani abibagamba nabo babala teri mugagga akola kintu nga tafuna taliyo yadde agamba sebo yetaaga sponsorship lwaki tebawa sebo lwaki beesiba ku champion Gudo lwaki tebawa sebo omanya ekiriwo nze Peace Mutuzo mukwano owa ati Mutuzo owobo biki bali bonnaawo nezo ministry bazibiramu ziba ne funding okuba ku embassies kubanga muli abavubuka abalema naki era eyabavubuka wali entinda we balina ennyumba namba naye nga fallinga under abo kati bache bakola olaba nga Nakiwala we yaliwo nali mu State House Nakiwala bana bantwalanga mbumbu nga nze sinakumanya manyi gange nyeyo bwe ntulawo ne boogera ebintu sibayine babiyisaawo kati twali oba tuli ku kintu kirala we nawulira mbwa agenda kujja abaana ku nguudo budget TV tuli mubiri oba zaali mwendo oba zaali mmeka I don't remember kati in the middle nga tutudde bwe ayina ekintu kyeyogera oba mbu yawa space ya myezi 3 tetugenda kutamukola abaana ku nguudo nenga Museveni atudde bwe bamugetawa wandika wakkiriza kati nze simanyi nseko gye zaava ne mbwatuka n'enseka kati we naseka bonna baakiko okuntunuulira and I looked a fool kati Museveni n'agamba do you have anything to say nemuga actually oyo byayogedde tebiri applicable anywhere kubanga nze kulidde Nakasero wenzaaliddwa asomedde Nakivobulu aba street byayogera tosola ko nga myezi 3 ne mu emyaka ejo tosola kujja bana ku nguudo kubanga Nakiwala byonna bya presenting nga sa billions of money teyagamba nti ngenda bajja ko nzimbye centers nezo centers ozimbye wali yoki kati singa Sudirwa agamba nzimbye art center tulibulemu erisoka mu Kampala nti champion Gudo art center bikibe tuyigirizaayo aba baana balina talent yewe bayiga talent yo baddewa
zijamani kweziri nti kasoba ne talent bino byosomye mu ssomero yongerako kyolina okumanya ekyomukono. Now Peace Mutuuzo baagala nnyo okukola amawulire kubanga kwatambulira osegera ye yazze n'ayiiya kintu nga bwe baabadde kubanga ate n'abamugyeko interview eggulire lyaliyeni baalikubye mu kumujeregerera mbu tayamba omwana naye anoonya kutraininga akudda mu kifo kya Keizi kakati oyo Peace yagenda lumu n'atomera era nenja ku TV n'agaana okubeerako namugamba Peace ekisooka you are not a Muganda teriyo mu Western atakyalira nsiko ogamba otya nti nno yali aleese ekintu mbu mbu Abaganda bino okukyalira ensiko bakikola mu bukyamu mbu ne basenga ababatwalayo bibakola bakyamu ne mulumba bubi nnyo nakuyisaamu eggaali ne mugamba oyagala kuddira Abaganda bawano kudiba teri mu Western basobola kukyalira ensiko ku mwaka gumu mwali ne kategori y'abasebbeyi yali ataddemu kyabasebbeyi naye target yali y'Abaganda osobola okulumba omusebbeyi n'omugamba ajjeyo bwagireke linako ekyobusebbeyi omanyi lwaki bakireeta kambabuulire nze mama wange Muganda taata wange Munyarwanda andi Muhima kati kambabuulire kati nina kyendeeta mukitegeere kiruma nti twewaana nnyo nti Abanyarwanda balungi n'Abanyankole njagala tugende Namirembe Rubaga tugende n'Ekibuli ne wali olabe tribe gye basinga okuwasa embaga ogirabe oba tugende Ankole tuguuze diocese Mbaga mmeka ezibeerawo kati waliwo abantu bali mu mupango kubanga jjukira ne bano bakwini abakulidde wano bano bafuuka Baganda buli muntu yenna golaba mu Western wa Munyarwanda ng'akulidde wano osegere kye ngamba oli aleeta ekintu nga kyalongolwani owuliriza mmalayo nga nammwe abaana be mubadde nabo abawano mu sento beyongereko omudibo kankubulire ekintu kimu Simon kati kankubulire Museveni musajja mugezi yateesa okufuga Uganda emyaka 4 nga teri asobola nakikkiriza waliwo ebintu olaba ebyo ebintu byaleeta ono omukazi sijja mwogera okusiba pa TikTok na betya do you know nti ebintu bya Keizi natuuka ne ngamba jjo Kigozi ne Keizi tinkitegedde baleese ba state lawyers bayina nga waliwo kyekyali kiyita mu parliament ne mugamba ono bamuwadde ba lawyer ne Suna waliwo kye bagenda oyisaawo naye mmwe baana be bagenda bateeka ekitali genda obuuza Mako baawakana ne jjo Kigozi addira Ken Kalisa twawunzika kubanga njukira Mako yambuuza bwezidde omumanyi ba lawyer ba Next Media namugamba Uganda n'obaloya wakabye simba gikubejo tya mbateeke twawunzika babatadde ndi kugamba olala Museveni yali ayisa mu parliament nga ne amawulire galina kubikka kino wali ne kiyita nga nensi tekitegedde kati Museveni buli kimu waggulira tap huyo kati atambulira mu popcorn machine buli kimu yakiri tuddeyo wali sito ekintu kyo sikipya lwakuba mu Uganda mu atofaayo kwani sikipya naye kwani katudde ku kyoli papa baali bagezezzaako emirundi emeka ekyo tujja kiddako nja kikkunyonnyola tudde wali ku champion gudu ka champion gudu ekyo kimu Peace bamutomeza kubanga alanya mawulire kati asobola okuleeta champion gudu nti tuyambe ba champion gudu ng'omanya waliwo embassies nga 6 ministries yawandiikidde timunaye tulina abaana balina ebitone betwagala mutuyambeko American embassy actually single kuyamba ministry Swedish embassy neba waayo $1 million ezo naye nga bakulembeza champion gudu nesi temulimanya kati nga champion mwemulaba minister ayogera ku mawulire kumbe bawandiise does proposal nze nkugambye ministry ngimanyi mwe nasiibanga kati gwe n'omanya nga kiwedde kumbe bali bakubye million meka 2 kati tulize ku kyasudiiro naye bannange madde nsaba twogereko ku nsonga eno ensonga eno eri nti waliwo bannamawulire abamu abacontributinze mu kuzza emabega eggwanga nga bo bannange baatutama okimanyi mulimu bannamawulire abamu nga baali bafuuse ekizibu ng'abaana babawa ssente zaabwe babakubira ennyimba bannamawulire nga tebakuba nnyimba baki bapresenta nga tebakuba nnyimba z'abaana nga balya ssente za lwaki oba omuntu omusaba ssente soko nga balya nga mutuvuga speed simamu agafi video za Bibles
mwagala bintu kidasi nga mwefudde mu mutegeera industry kati okimanyi TikTok yajja maliriza n'abaana b'amawulire era mbalirize ng'asiibula malirize ng'asiibula bannamawulire abamu mu contributinze okusuula obusuuzi eggwanga temukyasitula talent wabula mwegasse suula nsuuli kale n'otunulya munnamawulire omulamba ng'akuba ku muyimbi ekiwulire nga kyo kimusuula busuuzi naye gwataasitula kyova yanze waliwo ebintu ebimu bye mugamba olaba aliyeni oyo abantu bajjanga omujjako interview ng'abaddamu byayagala lwansonga abantu tutuuka ne tuzimba emitima gwe nzija ne nkutuukirira ne nkugaba n'empaka platform nondaga mbu sinnatuusa ate wenkikuba n'ojja n'ompaaka zindalo yefe abaakusitula yefe abaakuleeta naye nga takuleetangako naye n'acontributinga mu kusuula obusuzi banaye bannamawulire abamu mwetereeze ŋŋamba abamu olaba mu Uganda eno bannamawulire baba 100 abannamawulire abali professional balinga oba na 6 banange mwetereeze kulabika yemwe bamafiya n'omafiya general gamba ebintu bya champion gudu bamawulire bebabifumbye gwe banaye kati oza bannamawulire tebakimanyi mbu champion asoma oyo omwana asoma katunzike bwe tuti nze omwana we waaba asoma yes baakikutte bubi Dr. Muganga owa Victoria University yavuddeyo n'agamba nti yewe yalabye interview minister n'akubira bakama be kyamanya yayogedde Ndalajiva omwana wa Sudiru kubanga Dr. Muganga oyo awadde bannamawulire bayidawo scholarship wali ku Victoria naye yatutama wabaserebu boka abantu bali eno banaku era mwe mwatutama mwafuula fresh kid mwasuula buli omu lwaki abanaku temubayamba gwe mulaba ayina eggulire ekyo kiri bakyalulala mubeereyo ne bubbasale bwammwe temutusumbuwa ate muba temusobola kujja kufangooni ffe abagagga abamu nedda kati Queen kansoge nkubuulire bo baalabye kati nze nzira ku kino kyayogedde ekisooka okulanga katuufu ekyo anti labayo tofaayo anti kaakati okuddamu scholarship lwaki baziwa bagezi kati scholarship oziraba tosobola kugenda Harvard Harvard ogiraba engagga naye tosobola kujja mu bwayise mbwejjeemu omwana like that essomero likuwanga nalyo lyagala okufunamu likuba lya business Museveni bw'oba oyagala kugenda mu g'obwere agatagala kufunamu genda mu ga Museveni agalinga toilet aga UPE simple as that naye kakati Sudiru awo munenyeza awo mudifendinga kubanga Sudiru omulaba Kampala parents asasula emisolo nga mmeka kati amanya bwe nkozesa Felicita okujja mu ssomero lyange champion good sobola obutafuna baana kubanga eyo champion good gyali teri asobola kusasula bukadde bubiri weva ye kyayagala Sudiru kye bayita mu business bayita goodwill nti essomero lyeyongera okukola erinnya ne baba tafunye baana balala osegedde good omanyi nti no goodwill bagigula kati ogula obuguzi essomero la Kampala parents okuguza erinnya Kampala parents asobola okusaba biliyoni ezo 2 but naye kino kyenzirako bwaba champion good nze mpunzika ng'abadde asoma Yesu wabaddewo ensobi za Peace Mutuuzo ne bana abazze omukolerako erinnya ab'essomero kubanga nabo baagala funamu naye tebakulya ebinusu ti Sudiru mu ssente zaafuna ez'obwereere wano tyasobola okuddawo mbw anoonya ba champion good omwongerako Sudiru yokka Kingdom Hotel awo Kampala Hotel bakita Kampala Kingdom Kampala contract gyalinawo okupaakingawo bupaakinze emmotoka omwaka ye mugagga ye twakimatira omuno nze Kampala parents nali sigimanyi nagiwulira ano nga bajogera ku fresh kid ogamba otya mbu tafunamu zaffe z'abagagga ffe abazimanyi abagagga mu Uganda ye mu abatono naye abagagga mu Uganda muli 20%. Nedda kyembadde ngamba 80% tuli banaku kyembadde ngamba Queen mutuufu era kyenjagala omugamba ndowooza muwagidde tosegedde Sudiru naye okujja naye aba ayagala kufuna kubanga akola business okitegedde era nkuwagira however kati katudde ku side ya fresh kid nandibadde ani champion good nandibadde nsaba oyo omwana champion good ebyaddala ali talented mu bintu byayogera nze ndabye bu clip bwe talented muki neera enewera muki nze ndaba ayogera boogezi kale mbokalo si muyimbi badde mbasaba Queen champion good ali wali olwa aliye kati kankubule Queen kambasaba abampuliriza Alien skin yene wagwa leero kubanga omanyi ofuna kusendeza obwerere toweguya wali amala era Kyovola yagamba nze newengwa Kyovola basobola okulumba Firebase abalumbye Bob Wine yetafaayo
however mwaba mulinaanye nandisabe champion Gudo ofunye one opportunity ajo eri bweti gy'obadde osomera anti kati wuliriza nedda abaminisita bonna abali Kampala parents simutuleke bannange kakubula ekintu kimu munaye nange nalina endowooza edda we nali nkula nalina endowooza y'ekyava egamba bweti wulira nga ŋŋamba sha omwana asomedde mu Amerika tumusinga wano baleeta abaana ba Amerika nga bamubuuza ne question tasobola giddamu kati wuliriza namala kwambukako ku level kuva ku UNL nenjambuka netegeera lwaki omuntu asasula million 3 oba atwala omwana okusomera mu Amerika omanyi lwaki tagoba mwana kuba mugezi bitabo social capital ayagala omwana nga omulaba wabadde osobola oleeta wali omwana n'omujja Buganda Road wali ku byobwereere najjawo n'amukwestioninga question ezo wallahi nga tazimuzeemu naye omanyi kyenjagala ku mwana kubanga waliyo n'abagezi abasomeddeeyo nga kakati be bali abagezi mu kirasi betukozesa kyenjagala nirako Queen kino kikulu kyenjagala omwana wange omutwala mu masomero ago Queen nkubuulira social capital kitegeeza ki emikwano gy'aba afunye nze kankubuulire nasoma Nairobi Namatovu oba yasoma bukulu I don't care nga musinga kirasi oyo mukyala Geoffrey Lutaaya lwe yasooka okundanga ne Geoffrey Lutaaya nsanyukira ku kalenda nangamba obbi kwe kwava omukwano ne Geoffrey Lutaaya kye bayita social capital abo abaana boolaba munanga abasomeyo mu masomero gye tutali avaayo amanyi omwana wa gundi nalaba abaana ba Mugenzi Nyakairima nga bazze wa mukwano gwange wali emunyonyo mbu bazze ku celebrate birthday nangamba nga ne wabweru babakuuma tukole wetuti nyenda kwogera ebintu bino ebiriri wammanga obadde omanyi mbu nno champion Gudo kyali olunaku olwaleero ali mu future y'abamu ku bali mu Kampala parents obadde omanyi tukole wetuti ebyo lindako wojja kitegeera ngozeeyo mu buliri bwo weebase lindako kaye ojja kitegeera ng'oli mu buliri bwo ng'omaze okulya ng'owumuddemu ng'oweewuse obadde okimanyi nti nno King Saha omuyimbi omumanyi obadde okimanyi nti nno yali mwetisi wa migugu mu Owino ne mu Kiyembe obadde okimanyi nti saawa lindako King Saha yali mu dduuka lya kojjaawe yakojja mweyetikiranga emigugu ennaku zino nawe ab'eŋŋanda obamanyi emaali ye tebayiyo naawe olina okwetakulira obadde okimanyi nti nno esaawa lindako musabira nga tuli ku lido yakwata bwati CD n'amugamba nsaba onsabire siri kyerabira babire n'akwata bwati CD ya King Saha nga tamumanyi namumanya n'asaba essale dakikazo nga tuli naye nga tuli ne Anison I will never forget kati omuntu asobola okugamba nti neetikkanga naye neetikka efaanagana wisdom obadde okimanyi nti nno King Saha yali mu katale ng'awunya n'okuwunya nga yeetikka emigugu essaawa zino mukyala we mwana wa munene abasomera mu Kampala parents alina connection kankubuulire awadde okimanyi essaawa munyonyole gyagijja kwa mwana wa munene kati nkikunnyonnyola yavaawa guno mulembe gwa bwongo omutulekeemu tubazeeyo Queen kankubuulire muganda wange olaba singa tewafunira oli mwana yani Kabaka Mwanga singa opportunity kati njaga tukoleyo show Queen nkuyigirize waliwo kye bayita missed opportunity ne misused privilege wali obonyebonyeeko kubanga golabika oyogerera bagagga nze gwenno oli bulungi nze ndi mwana ayogera nti ndi mwana muwala naye nali nsuzeeko wansi ku ttaka myala nali nkozeeko mu mabaala ku myaka 6 nzize mpita mu haso njogerera muntu wa wansi gwe oyogerera muntu wa waggulu wuliriza kamalize bwe kampeeko mmalirize kamalirize mugamba mmalirize male kakati kamalirize omaze kaŋŋamba abantu abatulaba omukisa kye bayita opportunity ejja bweti neeyitawo nekye bayita misused privilege oyo olaba omukyala gwagambako anyway riba topic for another day King Saha ne kansile ku kino Kabaka Mwanga we yajja e Uganda leero
omugenzi Sima yagamba Uganda yaleta ekigambo naga nti Uganda mbu Uganda bagitansi ya siku mawiki ekintu kibaawo wiiki eno maliriza ekintu Wama Lawrence kibaawo wiiki ejjanga tekiriiwo kati ngenda kugamba Kabaka Mwanga kateri akyayogera Kabaka Mwanga naye nkankubule Saimo singa tewalowooza kufunira mwana oyo nze simanyi wakikola nze nalaba gwe eyo gundi basari singa ali eri mu bya Kabaka Mwanga bye nakuuta masapiki galikokko mwekamba buulire I got one opportunity yali ku Victoria awo abantu aba balina basari Sudiru n'obwa Sudiru bwe tamanyi nabayimbi yabuuza Brian White oyo yaani nga tamumanyi kamba buulire omuntu gwe bayita Gudo talina luyimba nga Fresh Kid oyo mulaba okimanyi tusolokera wano ne batwala Fresh Kid mu America performinga ye kyasazze nnyingi champion Gudo kusiba bijegere kuyimira bwati nalya ni skin na kwogera nze munyimira nga ayogera kimusasuza tofaayo era kyekyo kwa nange kinsasuza kwogera nyina show na Africa Band nga 23 ogw'omwenda ku Regency Hall mu London nekati abayo opportunity webeze ya champion Gudo nti emyaka egisigadde agenda somera bwerere mu somero kike tubuuza nze nsolo gamba Sudiru tugambe Sudiru nako kamale tugambe Sudiru tofaayo asobola n'omuwerera sekendo ne university agina tusolo gamba Sudiru webale nnyo tufunira champion Gudo naye tulina bye tusaba mugagga tusaba one teri champion olindeko ebyekisirwa byalimu B teri agenda musinkana ebya B kabisi muno obulamu you have to set your standards career wisdom oyo yali skin yayogera ebya B lwakwanga Museveni yamwadde set kabalame mutwalayo kandi Basudiru wanaafa kandi Victoria nana gamba kalaba omwana bw'ataasoma kuba musanze asoma yasomereyo mu ngotanya zammwe mama kyogamba Museveni yasomera mu Kampala parents Museveni yafuga anti Elene si yakubba naawe twetaaga bwongo ate ebyana bya mugasomerako fe twagenda ng'otuula fresh nenge ebyana bya international school ebyo bifuna 20 Museveni yasomera wa sintale yasomerako entalo olimanyi gwe mwana gwe Museveni abamuweerera tubamanyirwa kuba tujja boogera ng'afudde baali bagagga Museveni was adopted obadde ki gwe mwana gwe Museveni if wasn't adopted yandibadde alien skin yeetaaga Kampala Peninsula okwera champion kati kankubuulire nze singa nabadde nyina obuyinza kw'oyo omwana nandirumbye muganga oba nandifunye aboogezi ba wisdom ne tulumba ba Victoria ne tubagamba one tusaba omwana asula Makindi mutuyambe engeri gy'anaava Makindi paka Kampala parent mutuyambye mutya nze mmanya gye baagala okweraga bandigambye tulina wali ostero lindako ekyekugamba Felicita yakifo esingako ng'expense nyingi ne bakisolovinga wulira kati kunnyonnyola tofaayo si kuboogera gwe omugagga asazeewo okuyamba musabe empola yes alina kyafunamu ekyokubiri nandigambye bwe egyo emimwa gy'alyan skin mbusudirwa ajja kuvango ni gasiya ewa Sudiru n'amala ajja kuvango ne Sudiru naye ayagala promotion naye Sudiru wanajja kuvango nja kuwa paundi 10 tajja kujja kubanga lungu agende tulabe oba kati omanyi kambabuulire tugenda kuba wano nze mmanyi abaana bakulidde mu bunaku basavaivinga tebalwala malaria bali eyo ne babalya mu kasasiro it's okay fe katubere mu bulamu bweyagaza mwe muddira champion Gudo ali mu kasasiro asureyo tajja kufa talyayo yamu champion Gudo yamanyira asureyo bannayala njagala muleeta omwana we nafa aba Victoria University Kampala parent we shall remain there omugagga yenna Zoma abanda ensano muziranga wo kunyamba munyambe nze kyobola nkugambye sinoonya muntu mugagga noonya muntu alina muntu mutima mulungi muve mu ebyo bye mugamba mbona n'abaana b'abaavu bakola kituufu nkikkiriza however if an opportunity comes grab it nze simanyi it isn't okimanyi nti nno kati tuli mu position ebagaininga ne Sudiru twanimugambye ekisooka twagala omwana ono omuwerere ne senior Sudiru sologamba okay it's okay byoteeka ku pepa bya jokola kubanga Sudiru bayireta mmanyi eyagambye tegere negamba mbu omugagga apama B wa Gurini omwavu apama wayo anize era nze mmanyi abagagga bapama wa Gurini